Ebya Yoweri Kaguta Museveni byongeredde ddala okuba ebibi baganda bange mikwano gyange. Twongera obajjukiza n'obategeeza nti mwami Yosaite Kabulwa ssaawa yonna yandigaffe esinga ne kkooti y'ensi yonna etuuzizza olukiiko olumuyita ajje yonnyonnyoleko ku bikolwa bye eby'ettemu byagenda mu maaso n'okukola ku bannayuganda abatamulinaako buzibu. Baganda bange mikwano gyange, twongera obajjukiza nti abantu baffe bangi bali mu makomera olw'ensonga ezimu oba endala eziriyo n'ezitaliiyo. Ne mukwano gwange twongera obajjukiza nti kekana akaseera akatuufu ak'okutambuliramu atettereze eggwanga. N'atunulira amaaso gano Lwaki? engeri gy'okutambuzaamu n'amanya nti ono gwendiko annimba. Lwaki? Omuzungu bw'asoma eye contact zino oba eye language zino n'amanya nti olulimi lw'amaaso gano face n'engeri gy'ogisikamu kati bane bateekako bugalubindi buno bubuzaabuza omuntu akola ki aba abalaba. Naye kati njala otunnya olulimi lw'omusajja ono olw'omubiri n'engeri gy'ayogeramu olyoka otegeere nti akola ki alimba. N'ono yagenze omubuuza ekibuuzo ekyo munnamawulire ng'akimanyi bulungi nnyo nti naye abadde ali sure tebaliiwo. Katukaddemu obutakkaanya obwo wafuna ensonga lwaki wabajjawo? Abamba weebali tewabalabye juzi wagaye nti walabye kabaka ng'alimu abaka wagaye nti wamulabye ng'ali mu lubiri ku nkuuka. Abamba wo tewabalabye ndowooza abamba weebali naye omumbo wooli leeta ekyobulima navumye kabaka katikkiro yaliwo yamugoba. nedda gwa mugoba yamugoba bamugoba mwezi nga gwa kasita weetakula kasita weetakula amaze okuvaayo nti yali alimba nedda ssebo ne bamugoba. Sinze abamba weebali ndowooza bantu era batwalibwa nkuluze. abantu tebagala ndowooza kulaba babibombola nga basemberedde nnyo. Abantu bamala googera. Nagenda e Netherlands oli n'abuuza nanye nzikulaba baganda lwaki kabaka bamangi ge gamukuuma ne mugamba nti eno ensi gy'olimu okimanyi nti ekulirwa kabaka omanyi Netherlands bwa kabaka. Ne mbabuuza wano e Netherlands abakuuma kabaka si b'amagye. Ulira e Bungereza abakuuma kabaka si b'amagye. Ulira Pulezidenti wa Amerika abamukuuma si b'amagye. Ulira okujjako abantu abamala googera mu mulembe guno gwe tulimu oyinza okulumisa kabaka amafumu. Ulira kabaka omukuumisa amafumu nga jo baakubye abantu amasasi ababadde babba mwabiwulidde kwakashi balina emmundu. Kati kabaka tumukuumise abantu bamala googera. Namubuuza gwe kikwambaza engatto ki bajjajjaffe bayambalanga engatto. Ulira n'atunula wansi n'atunula eri. Ulira ebyo byakumala googera era ndoza byakubalaata nti tebaagala bamagye baagala bamukuumisa eki abambo abalina amafumu. Ulira tolabaga biringa ebyokuza. Ulira abaffe tetusobola kubatendeka abaki abambo ne tubawo emirimu. ate kati awo ebanjawulo ki? Kati mbuulira enjawulo bwe ntendeka lubega mu byamagye n'ebyemmundu nakwata emmundu n'abo bonna abakuuma kabaka baganda bajjudde. Naye omanye abantu buli omu ayagala okuwulirwa alabike ng'alina ekirowoozo kyaleese. Lwaki abamba bwe bakuuma kabaka baani abandi mukuumi? Nti lwaki abamagye be bakuuma kabaka baani abandi mukuumi? Abamagye balina okukuuma kabaka kubanga era bakabaka bonna bakuumi bo bamagye mu nsi yonna. Naye kabaka Muteesa bamukuumanga ye abantu sokokakane omala okusomesa omunyarwanda ono mukulu wassanya Carol Charles Peter Mayiga Saloga Mulengejja kamala okutwalako mu ssomero otegeere manyi amagezi gaba ga mutwe so si mugejju. Buli muntu lwayongera ekintu kyonna ekimuli ku mubiri okukyeyambisa okulimba oba okubuzaabuza kitegeeza ye mulimba nnamba emu. Nze bwenkera ku makya nteneko kwabalaga lubiri nga nze twe bajjaga nti yatandise olugezigezi oba alina kyakweka. Mukulu njala kukusomesaamu. Obwakabaka bwa Buganda butambulira ku bulombolombo n'ennono. Obwakabaka bwa Buganda tebukoppangako. Tebukoppangako. Obuganda bwagaziizibwa nga bakozesa mafumu bajjajjaffe era baalwana tewaaliwo migemera wala. Obukulembeze bwonna obwa Buganda okuva ku ekyala asooka okutuuka ku essaza bonna
obukulembeze bwali bwatandikibwa mu myaka emiyitirivu ennyo gy'otalina gye sirina ne Queen wa Bungereza gy'ataalina. Buganda teyatandikidde ku ggwe oba teyatandikidde gwe woolowooza nti yatandikira. Kati kankutegeeze, abazungu enfuga yaabwe olwaleero eriwo eri political ne culture 80% ebikolwa byabo ne structure zaabwe babikoppa mu Buganda. Oba wakanabuuza omuntu omukulu ansinga emyaka oyinza oga nti omwana oyo ayogera nnyo nkugamba abazungu naddala Abangereza obwakabaka bwabwe engeri gye babufugamu, obukulembeze engeri gye babukolamu, engeri gye bateekamu ebitavu byabwe na buli kimu kye baakola n'ennono yaabwe esinga obukulu bagikoppa mu bwakabaka bwa Buganda. Ndi wano n'okutegeeza nti Abaganda mu kuluka lwa Africa be basooka n'okwambala nga tuyita mu lugoye olw'olubugo. Ekyo nakyo nkikutegeeza. Ompulira bulungi nnyo. N'okusolooza emisolo n'envujjo byonna byava mu Buganda. Kyetutaalina era ky'ovola abantu babayita otuyigiriza eddiini kyekyo kyokka. Ebisigadde byonna Buganda yatandika nabyo ng'ensi era bajjajjaffe baabitandikawo. N'obuweereza bwonna obw'obuvunaanyizibwa obulwo bwonna bajjajjaffe baabutandikawo mu Bwakabaka bwa Buganda. Kati gwe bw'ogamba nti Obwakabaka bwa Netherlands n'oyogera ku bwa Bungereza ago mawolu ate agagaze. Buganda gy'otuddemu gweyita Katikkiro togimanyi. Togimanyi. Gongo yagala okutegeera nti togimanyi. N'eŋŋoma ze bazza n'abalongo be bazza baali bakitaawo Sepiriani. Eŋŋoma Bungereza ze yazza n'abalongo be yaddizaako baali bakitaawo Sepiriani. Lwaki baazitwala? Tosiiba Bungereza. Genda okere mu kaddizo lya Bungereza lyonna. Buli kimu ekiri mu kaddiro lya Bungereza erirambulwa abantu obukadde n'obukadde obusedde byonna ebintu biva ku luka lwa Africa nga n'ebya Buganda mu ebiri ebya Bunyoro mu ebiri. Mulimu ya Sepiria kitaawo. Gwerekerawo okumanyira Obuganda nga mbulengeza mu basajja mu Abanyarwanda. Toddanga mukulengeza Buganda kubanga togimanyi. Ku myaka gye 45 bajjajja ne bajjajja bange bansomesa ebintu bino. Kutandika ku challenge nga basajja mu abeefula nti mutegeera nga temutegeera. Nkutegeeza enfuga ebikolwa n'obulombolo bwa Bungereza bwetambulizako ebyobufuzi byawe ne byenfuna na buli kimu byonna Buganda yabitandikawo bano bakoppa bikoppe. Keruberero kalu Africa genda okinoonyerezeeko. Genda okinoonyerezeeko kerube ku luka lwa Africa. Buganda yaani n'Abaganda be baani? Goloza lwaki muwa Omuganda okwogera? Omuganda yennyini womuwa okwogera tasobola kwogera nga mmwe. Genda oddeyo Bakatikkiro bonna abaawummula babakwasa omuzino bakwasa omuzino bajja kufuna eyawulo wakati w'Abakatikkiro Abaganda nammwe abaaka bano. Kwata enjawulo wakati w'Abakatikkiro abaawummula Abaganda naawe bakuwa enjogeza bateeke wali olumwatandika okwogera ojja kufuna enjawulo. Obuteebuuza butambuza amazzi ekiro. Gw'omanyi nti waliwo abantu abalemedde mu nkola yaabwe y'obuwangwa n'ennono nga baagaana okujja mu kimuyita civilization. Genda mu Australia gye bali, ba originals gye bali. Genda e Brazil, abasajja n'abakazi bakyaliyo mu bibira baagaana okuvaayo. N'ensenda zikyalina abantu abali ku buwangwa nga tebeetaaga civilization oba modernization. Lwakuba mu Abanyarwanda mulina ekizibu kimu. Bwe mutuuke wantu mwagala kuwamba mwagala kuza nemusinga okutegeera naye ng'ate mukolera mu ensobi. Mayiga tosobola kulengeza Bwakabaka wa Buganda mbusimu kabaka mukumumate modern system mukumisa mundu. Ekyo kive yawulo bulombolombo neno n'obufere bwa bazungu bwe mwasoma. Gobo yambale suuti ng'omuntu omukalu kitegeeza ffe tetukunenya kubanga oli musiru. For the first time kanchikuyite boyambale suuti nolooza nti otegeera nnyo ng'omuntu omukalu guba gukumenyera bwereere. Abaganda ovula obuddo twatandikawo enkola ezaffe nga zanjawulo ku z'Abazungu era baazeegomba nnyo.
feke nyini n'okuterekanga abafu babaterekanga mu mbugo abazungu babaterekangawo bakwatanga bwe mu mulambo bakwatanga mirambo nga basuula mu kinnya nga bazirika ko ffe nedda tulina olugola lwaffe bajjajjaffe bazuula katubatereke mu mbugo okutereka ebyafaayo byonna ne tekinologiya yaffe yaliwo essere yali atulambula tutukebera ku bintu byaffe era twakwatanga ensimbi zaffe ŋŋanda na buli kimu enkebe zo zonna netuziteeka mu lubugo ne twala ng'eddiiro okulondoola ensonga zaffe zonna nga tukozesa lubugo busuuti n'emitega nsula gyonna gyavanga mu mbugo kye bayita ekikunta okimanyi oba goloza zino bedi kava n'amasuuka gammwe kye bayita ekikunta lwe lubugo lwetwebikka nga lwe baakolangamu bulangiti oba amasuuka okwebikka kubanga nakyo tokimanyi yensonga lwaki mufuta obadde emmengo ng'emyaka buganda bukyangeeberawo nekkaddiizo lyabalema okukola kye tuyita museum mayiga n'enkumbi eŋŋanda togimanyi nejjambi eŋŋanda togimanyi n'akasima akaganda tokamanyi kebera olwendo tolumanyi ola wagamba nti yakuyigiriza lwaki nkaana naawe hanzireyo wano lwaki nkaana naawe nemwe abasajja abanyawada mwetaaga kusomesa nnyo kankuzeewa kindeekaana naawe nga bino ebigambo bibyo lwaki nkaana naawe nga bino ebigambo bibyo mpemu eddakiika emu mpemu eddakiika emu bambi munsonyiwe lwaki nkaana naawe muwulize akatambi kano mayiga bwe yagenda okukyalira jjajjaffe omutaka Ssemakula Ndugwa ow'Olugave bino bye yayogera kati emyaka 10 bweddu ng'omutaka w'ekika ky'Olugave Grace Ssemakula Ndugwa atawanyizibwa ekirwadde kya kookolo ekiraliikiriza bazzukulu be ebitagambika olweggulo olwaleero Katikkiro Charles Peter Mayiga ng'awerekeddwako minisita w'obuwangwa n'ennono oweekitiibwa Dr. Anthony Wamala akitaliddeko omukulu w'ekika ky'Olugave omutaka Grace njagala ozeka vidiyo kano bulungi wabula njagala osooka olabe kyetuyita wakati w'omuganda amanyi obulombolombo n'ennono n'omunyalwanda eyatuula mu kintu ky'atamanyi mu katambi kano azze kusinkana mutaka Grace Ndugwa Ssemakula ajjudde busuuti wabula abamwaniriza n'abamulinze kwogo omukolo bonna bali mu busuuti za Buganda bali makanzu dressing code yokka nebyo yegenda okwogeramu kigenda okukumala then ngende ku programu ey'okubiri njagala otunula ennyambala gy'ayambadde n'abamulindiridde olyoka okakasi nti bano batula mu kintu kye batamanyi kankazeyo katono kanoko kakagenda kukumala temugenda kuddamu amakulu ono kati emyaka 10 bweddu ng'omutaka w'ekika ky'Olugave Grace Ssemakula Ndugwa atawanyizibwa ekirwadde kya kookolo ekiraliikiriza bazzukulu be ebitagambika olweggulo olwaleero Katikkiro Charles Peter Mayiga ng'awerekeddwako minisita w'obuwangwa n'ennono oweekitiibwa Dr. Anthony Wamala akitaliddeko omukulu w'ekika ky'Olugave omutaka Grace Ssemakula Ndugwa mu maka ge Kibuye mu ggombolola ya Mutubeesa Tomakindi Kibuga okulaba embeera gy'alimu era aniriziddwa abakulu mu kika ky'Olugave bonna bambadde makanzu bw'ati yagenze butereevu n'asisinkana omutaka Ndugwa abadde amulindiridde ne gwasinkanye omulaba ayambadde ekkanzu mu kwogera kwe Katikkiro Charles Peter Mayiga asaasidde omutaka Ndugwa olw'obukosefu kyokka n'amutendereza olw'omulimu gwe yakola mu nteekaleka y'okuzzaawo obwakabaka tetusobola butamwebaza olw'emirimu egyo gy'akoze okuzzaawo obwakabaka okutumbula olulimi Oluganda n'okuba omu ku bantu abadde beebuuzibwako ensonga awo ababadde bazimanyi wulira kale n'olwekyo wano okugjawo kyekintu ekitandibeewuunyisiza nnyo ekyamazima nze nabadde nzija kumulabako Kamalabyonna era ategeezezza nti omutaka Grace Ndugwa y'omu ku bantu ab'enjawulo abamusomesa obwakabaka bwa Buganda kyeki n'asaba bazzukulu be okumwebuuzangako ku nsonga z'obwakabaka
kubanga Mutaka ono y'omu ku bantu abanjigiriza ebya Buganda ekyo kimu era abamu balowooza nti mumanyi nnyo Oluganda ebyo bibiri ngezaako nayigira ku ono omukulu ebyo bisatu Mukuumaddamula yeebazizza bonna abajjanjaba n'okubeererawo Mutakandugwa mu mbeera eno gy'asinga okubeetaagiramu. abali okumpi n'omutaka mukyalo ono nammwe mwenna mmanyi nti ow'ekitiibwa Jones Kyazze mu katambi kali ke mbazanyidde agambye nti mwakayiga okwambala engatto mu Buganda mwali mwambala engatto mukulu wasanya Kalu Charles Peter Mayiga muzzukulu wa mutabani wa Sepiria emikalabanda ogimanyi emikalabanda gya nnyoko engatto z'Abaganda ezaddala gye emikalabanda ogimanyi kankabadde wamugambidde mwayambalanga engatto mukulu emikalabanda ogimanyi zengatte zaawesebwanga miti kati Mayiga nga tomanyi na mukalabanda ng'ojerega Abaganda mwe tebayambala ngatto ekitundu ekisooka ekimuli mu Bulange Mmengo nkimaze kangende mu byobufuzi ekitundu ekyokubiri wabula nga nfundikira musaba Mukama Katonda kingiriza Ssaabasajja Kabaka abamwetoolodde batemu nnyo mission ziri ku mmeeza buli kimu batandise okuseddekera entebe ye batandise okuteekawo gavumenti endala mu Buganda naye nga bino byonna omwami ono abimanyi babikola bulungi nnyo nga bakimanyi ki kye baagala okukola ki okukola Ssaabasajja Kabaka munnange muzzukulu w'amazige ndopookwana kuno nakuli nakuno naye nsaba kuluma kutegeeze taata wange obufuzi bwa jjajjaawo Mwanga bonna abadde ku mukolo gwe tekuba ayinako mutwe kabeere mu bufuzi bwa Kitaawo Muteesa bonna abadde ku mukolo gwe tekuba akayina mutwe guli gwembalaze tosobola kuddira Bwakabaka bwa Buganda buteekamu kabaka mulala n'omuteekako ne kateebe n'omukongojja n'ofuna n'ab'embogo abatali bataka abaakoze emikolo egy'okutuuza kabaka ku Namulondo kitegeeza nti obakoledde ekikolwa ekyo sekyoyitala ati gye nakuwa ku Lwokutaano weebeereremu ng'omuntu ogwange ngukoze olwatta ssebo nalumanye wakulawo okyo ogwange ngukoze ekitundu ekisooka eky'eprogramu buli Mulange Mmengo kikomekkereza ngenze mu general politics Ssaabasajja Kabaka wonna wooli Mukama kingirize ogwange ngukoze omulabe wasooka oli kumpi naye naawo era akulaba tugenze mu byobufuzi